kyenjojo kasasiro yenna nze bulugwemba gambo kulota kumuleta wa njira mutagi ngire Frank Kajiji tumwebaze naye abereko video eno ajibereko yose limanyo oli mu America olina hoteli wekwese bakunonya tolabikako nawe njagala bere ku video ntumanje ba AIDS wakwade desimu olabe ibintu bino kubanja ba bya rumungende nebake so yose lo bakoli njagala nawo bereko njagala kabogezi ba police babereko no njagala omuntu asembayo gwe njagala mwenna abakulembeze ba national platform bere ku video asembayo gwe njagala mutagingire ye mukulembeze wa Filbert Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde sebo kwetaaga ngana bagisimu fungize ojje ku mutimbagano wani sawa zino olize information yeno ojja kutegeera barasajja kiba planning na kiddako so biba bantu benjagala omukulembeze wa omulonde Kyagulanyi Center byalabade ku video eno abakulembeze ba national platform ndabona nenga gwesinga okwagala mukulu Kasolo olumu Dick ye mayo bamanyage Dick olumu jeno Major General Dick Olumu ze muita Kasolo olumu so muntagingiro mukulu gwaita Kasolo olumu aje abereko wano Kasolo Major General Kasolo olumu mu Luganda ati Dick Olumu njala abere ku video bali tunatandika alright kati ndowooza njala tuite mbwa kubanga manyi muliro obudde butono nnyo mwagala genda kukola bintu bino birala nnyo yenna nyine toilet njala abere kuno mumanyi ensonga lwaki yagula toilet esigendayo ndozabula byekola live example lwaki muntu agula toilet n'atambula nayo leo muita nanyine toilet munenya kanjala tandika n'ekigwaro njala tandika n'akaloozo kalyo then tugenda ku video eyatulese mukitegedde bannange alright mu kaloozo ka leero kagendera bannayuganda mwenna buli mujasinzira okulabira akatambi kano nga muno mulimu munnayuganda ali wansi anyigirizibwa muno mulimu munnayuganda atalina mulimu muno mulimu munnayuganda gwe batwalako ettaka mulimu munnayuganda atasobola kuyekyamisana mulimu munnayuganda gwe babbako ebintu bye mulimu munnayuganda ali mu majje mulimu munnayuganda ali mu police mulimu munnayuganda ali mu prison mulimu munnayuganda ali mu UPDF ng'ogawumbidde namwe bannabyabufuzi abaga muli ku ludda oluvuganya ng'ate temuvuganya wabula musulumba busulumbi nga mutulirako oberenge ne chai kumacha nga mutisa abaana baffe muwambisa abaana baffe nenga muwoza muli opposition njagala akalozo kale kagende gye muli akalozo kale ngenda kajja mu nyengo y'olufumo olugamba nti nnyinimu waataba ebikere bisamba enju naye mu Uganda tunajjukirako gye muvudde katono myaka si mingi nnyo tegina myaka sigikira mu 3 plus yaliko omukulembeze gwanga Milton Opeto Obote butyo bwe yali agenzeeko okukyalako mu olukuŋŋaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okukunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigere bamugamba munnange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu bakuwambye dda njera kubuuza mu magye ga Uganda temulimu musajja alinga Idi Amin Dada mu magye ga Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu bannayuganda bakakolegebwe tulya paani ku makya temuli musajja asobola kufuna mutima n'agandi kandidingo kwekalakasa bino sana muteekemu Kyagulanyi musoko muteeke ebbali kubanga ye ne waasule wuwe waliwo omuzingo ogutunudde mu kitanda kye njagala abantu abala ng'oggyeko Kyagulanyi mu UPDF temuli musajja asobola kukola nga Amini weyambira teyali jjenu ne buli omu atudde ali comfortable mugamba ate abazungu batuliddemu olukwesimi biki nnyinimu waataba ebikere bisamba enju obwo tebaamuwambira yali w'amaanyi nnyo n'okusinga Yoseriti bahabula otabasera mutani w'akalekezi Yose yayidde to the extent ne kennyini yeetya yebuuza nkyafuga Uganda nkyagivuga kweri nenga akyagivuga muganya okuvayo kwekalakaasa UPDF eganya okunyega buli kimba kikoze ne buli muntu ali awali comfortable faavayo kubawa information temukyagala gira buli omwali maka ga atudde ali comfortable kyokaje musine munga nti wavu kutuluma business zitubuze abana tebakyasoma eggwanga likyobose parliament erwana buli mwavuma munne buli mwawomula munne eggwanga liri disorganized nenga alifuga yayiika dda Windows ne software tebakyasobola muteeka buli mwaka nula maaso ng'ente erinnya loole buli mwali comfortable
obote bamugamba tosobola kudda Uganda bakuwambye nga muwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada twababula kale gwe musajja gwali mu UPDF oboli koporo oboli major general oboli kano oboli general kye kisera mutaase bana Uganda kubaga mulimo gwe mwasoma reason being Museveni simu na Uganda 2 constitution yagityobola 3 asa abantu ekyokuna Museveni takyalina buyinza mu Uganda era ekimuweezaawo nsimbi na mundu na kusiba bantu kati mwabasoma constitution musoma mateeka mugawumbidde mufo kimwandibadde mukulembera bana Uganda muli na mumutudde mugamba nti akijja kikola ki ekijja kijje muna musirise naye ekiri atabale kye kitana asigadde waka muganya okwerwa nako kusituka ngo musajja atali kuba tasobola kuwa commanding ali jali naye n'abasigadde waka kubuddeko omuntu yenna ensobola ganti tufusitusetujutu tutaseba na Uganda mugamba muri dinga UPDF tuine gwanga kweri obuli mba muloga kali yara bategeza nabo gisimufungize ebintu bino mule bigena maso mu Uganda abamu awedde mu amanta ate kati Museveni yagenze muzu abamuzuru bamu Selinda ko please wait a minute Museveni amaze banga tagenda mu diaspora obaga tagenda bweru mu America wa Muingereza reason being abadde ina chatya there are so many surrounding factors ezili mu kuitwa kwa Museveni one hidden factor mu jemuta nategeera he was called in that meeting to see the reactions of Ugandans but mwinamwebasi omusajja baamuyise nga waliwo hidden factors baagala okulaga bana Uganda are they willing to take back their country buli muli mukuwujja biwojjolo muli mukulya bigere byante abala muli mukaliyoki abala muli very happy nyo then nemuvona mugambo mwagala change nemuvona mugambo ensi mujagala goza lwaki bamuyisa this crucial moment nga yeke nyini the fact is Museveni akimata sobola kutambula atalina toilet mulabe ekigudde ku Salva Kiir Museveni akimanyi he can't stay out of the country for few days niyo okuba akimanyi nti muyabaloga kye kisooka ekyokuleba batekamu divide and rule ekyokuna akimanyi bulungi nnyo nkiddamu akimanyi bulungi nnyo nti okuva ku kansala asooka mpaka ku kansala asembayo mwonna yabagula okuva kuba MP asooka bonna yabasiruwaza n'abagula buli omu atya amaje najjako abantu abalina powers bonna n'agateekamu abantu abatalina powers babwa orders soka webuuze nsonga ki erwanyisa Anita Amongi ne Persis Namuganza that's the fact nti Museveni yakola kye tuyita divide and rule mubenga temusobola kutulaansi kufuna final resolution mwenna ekyo gyogwe yamala kisetinga kati ne bwatambula bera comfortable nnyo kubanga tewali ayina independent orders and instruction to take any action in Uganda yakola parallel structures zize nga goloza nti vice president yalina obuyinza naye nga ate alina obuyinza ayinza okubanga ASP wa polisi nga yalina obuyinza okusinga ani vice president kati ye kye yakola ekyo naye nakyo kiba nnyo kuinfiltratinga mu kiyingire mu kikube mu zino ennaku zaataliwo mujjewo omusajja nga kye baakola obote buli omu ali mutuloto yazimba bwanadda nga atuwamba nga atutta buli omu nga ati kimala ensonga lwaki omusajja ono yagenze naye akimanyi gyali atudde ku maggwa amanye ekintu kiyinza okubaluka essaawa yonna naye olwokuba n'ekisookera ddala tulina enkwe tetwesigaŋŋana buli omu agabumbidde tewali omuntu asobola gani tutandike ekintu kino so nga ate abantu batulinze naffe naye abantu buli omu ali comfortable atudde kale nnyini mbwataba ebikere bisamba enju nkuwuliriza omulala gutakuwula yenna ali mu UPDF ku bintu byemmenye bw'oba osobola bannayuganda bakulinze naye munaddoko buli omu neyeetuulira gwa naggamba temutunuulira Kyagulanyi Kyagulanyi temutunuulira nnyo mbagambye ne waasula wennyini waliwo omuzingo omusetinge mu nnyumba ye nti waafulumira nga mission bagitegedde nti yagenda okulinga basobola okukola ki basobola okuba ekizuka naye gwe ali mu UPDF gwali mu poliisi okoze omulimu ki ng'omusajja taliiwo nga mukimanyi nti n'omuzungu essaazi nasobola omugamba nti eka bakuwomye n'ataddayo kubayo omuzungu ali smart yayise Museveni ng'alina ekigendero kiragala kumanya bannayuganda omusajja afumye for all these days kiki basobola okukola bonna balinganga akamyu akali ku malaalo g'akamyu kannaku batudde kubanga yabawunzika okitegedde ekyo kibadde ekigwalo kabadde akalowoozo ka leero omusajja taliiwo buli omu asirise muli comfortable nnyo akalowoozo nkamaze ngenze ku kigula luggi era mbalamusizaako mwenna
abanyumirwa ekigulalogi kansubenti muli bulungi kati nno njagala genda ku kigulalogi kya leero era nga njala kigende mwenna bannayuganda abali mu nkyukakyuka njala mukiwulize bulungi nnyo era ng'obubaka buno njala bugende ffenna abantu abali mu diaspora abaagala change era kansubenti ne mukama wange amaze otutuuka ku vidiyo eno mu bulamu bwaffe ebiseera ebisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu nga totadde maanyi na kulowooza mu kigulalogi kya leero eno struggle twagitandika ffenna nga tukulembezza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde buli omu n'aleeta amaanyi ge tewali yakola application kujja mu struggle buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo nze bankuba essasi nze banzijjamu eriiso nze bankola ki it was your desire because you didn't make an application to come in the struggle it was your desire kwali kwagala kwo love towards your country okitegeera kati that responsibility fena gye tulina okutwala don't look at Bobi Wine look at yourself totunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wetunulire gwe ensi yo gikoledde kiki kyoyagala ebeere oyagala tuga nti Kyagulanyi wanaafa nga struggle komaawo struggle inogenda maaso yekenyini yakugamba nti zebwe nvaawo nga kitegeeza struggle komyawo nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino kino kitukwatako ne munzikiriza kitukwatako ne mu business nti nanyini kigwa nti omuntu bwabanga avuddewo abasigala batambuza struggle eno mbadde n'amasi mangi nnyo nga mpuliriza buli side ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora recently n'awummuza bwe yawummuza n'aleeta bapya naye waliwo conflict of interest naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu siteeke ye ne mu siteeke eno gwe obuyinza obuli luddawa tofa ku mukulembeze ani akukulembera gwe ffa ku buvunaanyizibwa bwo nekyolina okukola kubanga omukulembeze ayinza okuba nga alina desire ne interest ye ng'omuntu mu struggle muno naye ng'ate olumirira ggwanga okusinga ye don't wait any leader who was elected please do practice your responsibility as a concerned citizen don't wait your leader tulina weakness emu nga Abafrika naddala bannayuganda nti oli bamuwa responsibility ng'omukulembeze ate aba ayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side abantu ba leadinga ye akozesa ekyo nti yalina okukola buli kimu n'atamanya nti obukulembeze sati n'omuntu mulala asobola ojjambala mu kino ntegeeza ki baganda ffe muna bali mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondebwa n'obuliwo njala bagamba ekigambo kimu yes oyinza okuba omuntu gwe balonda tomwagala good enough ng'olina reason being lwaki tomwagala kituufu naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ataakubuulira linda kiggweyo afumita ki afumita mboobo kati akakodyo kaakano mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG Inspector General of the Government IGG olwo yatunulira buli office yonna abali b'enguzi ababbi abakyamu n'abaleeta on board mu gavumenti ekola kasita IGG akolako lipooti kiba kitegeeza owedde njala tukole ekintu kimu omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A to Z naye ye kye yakola kaabalonda bateekewo newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda bateekewo naye mwe kyemulina okukola mubuvunaanyizibwa bwomwe kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mwina ne evidence mukikube ku meeza with immediate effect ajja bakyusa naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza alwokuba balonze gundi nze nzijjemu omuliro nedda oli mulekabire mu ofisi ye gwetwala obuvunaanyizibwa bwo bukole kubanga omukulembeze si yakulooleza si yakuteramu sente ogwenda okwekalakasa si yakukiriza ogwenda okwekalakasa no buli muntu kola ekikyo oli wanga mukulembeze mulonda abere mukulembeze yes mulekabire mukulembeze just kola kye tuyita facts find omuno gwononye information yonna emulaga nti muntu mukyamu then olikogiweeyo action yetu ekoleki etekinge press dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda maaso nga tuli mu bwetuti nkimanyi nti abatukulemberamu bakyamu naye si essaawa gye tulina yakugenda maaso nakutwala Uganda maaso nabukulembeze mutumye abakulembeze kubanga essaawa zino lwe twogerera eri abaganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyamu nga nabo gye bali obwongo bwogambwe bwetyo
Eria bagamba nti mutuufu naye gye bali baga kati gwaga nti Kyagulanyi mukyamu leeta obujulizi obulaga nti mukyamu nange kyenjagala wano nti bwe tuba tugaa nti gundi mukyamu yes ayinza okuba mukyamu naye tutandika okukola kye tuyita okuleeta likodi tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD information mugikwate mugiwa omukulembeze mugiwa omuntu yenna gwe kikwatako abantu abajja kukyusibwa tulwanyisa Museveni tuleme kulwanyisa ffe kennyini niwankubadde nyinza okuba gwe baloze simwagala nga mumanyi nti munyampi but I need to provide the information eraga nti munyampi era nenjiwayo bulungi bwe malo giwayo action etwalize netekingibwa naye before nga tonnakola byonna tuddeyo nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu twetaaga change by all means tuleme kutunula bakulembeze kubanga bakulembeze balina weakness zaabwe tetufollowinga bakulembeze biki bakola tufollowinga ffe kye twagala kubanga betunga tugenda kulinda bakulembeze awo tugenda kulwawo kubanga bakulembeze ayinza okuba alina personal interest ezize tekisooka ekyokubiri omukulembeze ayinza okuba alinze order mu struggle tetulinda sometimes order tutereeza tugenda maaso kati okwewala ebizibu bino byonna manya obuvunaanyizibwa mu struggle kikyoyagaliza ensi yo tolinda mukulembeze ebisigale tujja kubanga bwe tulaga kati conflicts within earth or within among us nga nabo bakulembeze balonze mulaze power at this particular moment nga tunatula mu ntebe watifu nga mutuuse mu ntebe mugenda kutwitinga muteba abantu bamukulembera mbabuuza watifu mutuuse bobanga mukyali wabukulembeze nga mulaga obuyinza bungi nnyo eri abantu bamukulembera nga musobola bawuliriza bwe munaatuuka mu ntebe ate mugenda kukola mutya so kye bagamba nti kino ekintu lwala munyi tulekula ffekka abantu abakulemberwa balina amagezi bategeera abantu abakulembera beetaaga change kati gwe omukulembeze kyolina okukola olina kubeera nga ttaala n'omulisa gye balaga kati baba ne bajja nga bakola kibagoberera naye ate ttaala bwezikira tekitegeeza nti mulimu agenda kuyimirirawo nedda tusigala tutambula tugenda maaso abakulembeze muleke kulaga buyinza bungi nnyo eri abantu mukulembera abakulembeze omuntu bwakugambako nti kino kikyamukkiriza nti kikyamu kubanga gye tunaakoma okubanga tetukkiriza biki batugambyeko please ojja kuba toli mukulembeze kirala criticism omuntu okucriticizinga nga alina reason as to why he or she is criticizing you get to know the reason as to why sit down with the someone who's criticizes you omugambo why ongamba bot naye bino nsobodde ngenda tambuza ntya embeera eno mbeerewo naye the moment omukulembeze toyagala kucriticizinga nga gwolowooza nti omuntu bwagambako nti ekigambo kino kiriwo ekiti gwolowooza nti owalampi bakoze kino that is wrong no kuba kye tulwanyisa dictator atayagala kuwulira kanama bakulembeze batulonde mba temwagala kuwulira message eva mu bantu bamukulembera kiba kitegeeza ti tugenda ngenda kuwera mwenna bakulembeze bali mu diaspora balondebwa please with immediate effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi gwa struggle so simwe abantu bamukulembera gwe musingi gwa struggle gwe mukulembeza ngenda kumala wiki katadde wadde $1 ne mu struggle omwana gwokulembera asatadde mu sente omukulembeze banza okuyita tugende mu demonstration nagalogera mu demonstration nga ye gwokulembera agenda mu demonstration okitegeera omuntu gwotwala gwogamba nti tomujja muwa mu kitiibwa nga alina n'obuyinza obusobola okuwandiikira ebola ku police n'asettinga demonstration muwe ekitiibwa it's a collective responsibility tukwatize wamu naye musooke mukendeeza amala n'obuyinza muga nti mulina muleka abantu bano exercise engero rights zaabwe bagende nti oli mukyamu kkiriza nti oli mukyamu mutule wansi issues muzisetolinge tuke tugende maaso otherwise kyekibadde ekigwolo gikyaleero fena bali mu diaspora tukwatagane naye abakulembeze mwetereze bwe tuba twagala change muveemu amakoona buli alimu amakoona nga goli bakwogerako nti olimu amakoona n'olanga onyiize teeka entebe yaffe wansi abaagala okukulembera we bali nkiddamu gwe omukulembeze kubaga nti olimu amakoona ne bakyogerako emirundi gisukkamu 2 n'omeera akakazi oba akatima ku musajja nga toyagala kuliza byebakugamba toli mukulembeze olinda kigwanyuzi mu nsi engunjufu gye twagala okuteeka mu Uganda the moment they criticize you with the evidence you have to step down nkiddamu the moment omukulembeze bakukoonako nti oli ABCD gwe n'ogaana okuvaayo okiralifayingako issue kitegeeza you have to step down kyekitulwanyisa tetulwanyisa kubeera mu dictatorship ndala ng'omukulembeze the moment bakucriticizingako you have to step aside omuntu omu nakucriticizingako 2 3 4 5 community n'ogaana nti ate gw'okyakulembera oba okulembera ki no bwebanga evuddeyo abantu bakucriticizing atali mu 2 3 4 5 weechecking nti why bagambye kino ki ekigenda maaso
tujja kusobola okuwanga nabo tawangala ebintu bino kitegeeza ebintu bino tebigenda kutambula ngo tukola ki bwe tubyagala so nno kye kintu kinjiza bagamba olwaliro then tugende ku video eyatulese ndowooza njira tandika ne video olwaliro mbutongole kansubire nti mukulu Dick Orumu atuuse Adolf Mwesiga atuuse Tom Butime Frank tumwebaze Kajiji atuuse Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuuse kuno ku filimu ne iyo seri tiba habalo tabasula mutano wakalekezi si yali tamzezede atuuse kati noza tandise bwenti kansoke episode kino then ndio ku information entufu tutandise bwenti Monsije tulimu ejjudde bizibu n'ebizibu bino abatamanyi politics mujja bitegeera yala soka bategeeza mu politics awangula atola buli kimu kekisoke kyokubiri mu politics omuntu akuba endobo ennyo ebiseera bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinza okujja mu game kati kintu kigenda maaso ku media wotogere sawa zino yo senti bahabura tabasema mtano wakale jinsete tamzezele esanga bisibe asasude sente bitirivu nnyo okone dobo akono na erinnya ya Robert Kyagulanyi Sentamu okone kibiina kya National Platform ne People Power era zino sente azitadde mu blackmailing propaganda nga kino bakikola on daily basis era nga asasude TV radio stations ziba bloggers abantu babulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV radio stations nga bono ya erinnya ya National Platform erinya Robert Kyagulanyi Sentamu na buli kimu kyonna ekigera maaso ku TV byonna bisasulire bulungi nnyo era bimanyikiddwa naye gwe ebintu bino obitegeera muki era obijja muki g'omuntu ali eyo kinjagala osooka otegera ensi gye tulimu abategera bya bufuzi nti the moment kasitobeera ng'otidde okwataakinga oba okwogerako ekintu kitegeeza gwe byobufuzi biveemu nkiddamu kitegeeza gwe byobufuzi bikole ki biveemu tutandika tutya Yoseri asasudde sente nyingi nnyo n'akulyetinga TV kati kuno kuliko TV gye bayita Baba TV buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube ne Facebook ne bitimagano gyonna kuliko Bukedde TV en your New Vision bobo osobola unsubscribe era block it Natasha Broadcasting Service kuliko Galaxy TV ne radio station ya Galaxy kuliko Urban TV kuliko BBS Telefaida ne CBS FM wepo ne ba bloggers abenjawulo abasasuddwa okonda erinnya lya Kyagulanyi buli kintu kyonna ekisoboka naye Robert ngamu manyi tagenda kudda muntu abantu bano bonna abasinga obungi ba state agent abali ku social media abala beefulanga bakola live naye nga mission yaabwe yakonda erinnya lya Kyagulanyi naye ng'ombuuza okonda erinnya ly'omusajja gw'oyonoona erinnya lye ofunamu ki kubanga bogwe mulimu gwe basasuza abantu bano wammanga njala boogerako era bubaka buno mubatwalira kuliko omukulu eyava ebulaya nga alina nusu bitaano n'ambeera n'ebirevu olwa stress mumanyi mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule naye ekinava mu yebira kajja kitegera olw'ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo olw'ensonga nti ye bw'anaasukka w'alina okukoma ekinaamugira anaakimanya ebigo byayogedde byonna saagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era saagala muwe bantu bano budde oyo omukulu gwe mbagambye eyava essuliri ng'alina ennusu bitaano ne stress n'emmeze envi n'emyaka gy'alina emingi temuwa obudde muleka ayogere buli kyayagala in fact Mr. President ne ba legal advisors bo bonna please don't take action temutake action about this gentleman muleke kuba guli gwe mulimu provided talina kyakkola gwe mulimu gubamwokera ku makyo otandika okulumba okuvuma okuteka mumuleke naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse naye tewali bali mukwatira kati bwemba manyi omuntu omulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi oyo muleka temuwa don't reply him the moment kasita mulimba muwa relevance aba ayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire so temuleke bulungi abeere yayogere buli kyayagala kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigenda ye kennyini waatuuse agenda kwekuba golo ye kennyini nga yagyekubye so kati muleke yeekube golo kuliko omuvubuka gwe bayita Tamale Binodi Junior oyo naye omukobbo mumuleke temuwa budde muleke akere ku makya ayogere ajja koowa kuliko kitaawe kennyini mumuleke bambi ayogere kuba gwa mulimu gwakoze
okuva Museveni yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala wene mulekaawo njera muntagingire muganda ngono muwobaka buno ono kuba mukulu ono bamuyita penge njera muwobaka buno manyi kuno kuolewa jabu kutusaako abantu bangi bali bakugoberera mu programu zo zokolesa li political nga bakwagalirayo nojja n'okola manyanga mangi nnyo era n'olumba lulwa Kyagulanyi Ssentamu ntakwabudde twakoleka nova n'oga nti ate kati okomyewo ne weetonda which is okay naye mu kwetonda kwati noddayo n'okulyamu ensobi fe tukimanyi nti haamu ye controlawo n'abantu abalala which is okay kubanga buli muntu ayagala muwogo naye njala kubuuza essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu abamala lwa Kyagulanyi Ssentamu okolera ani okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera gavumenti kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu waba oleese nga wamulumba ng'obawagira kiba kitegeeza na gw'okolera kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde naye njala kuga ekigambo kimu ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba olina okwogera essayidi emu nti either mpagira oba siwagira naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliriza buli kibaagala kyonna kitegeeza gwoliko ekizibu tomanyi kikituufu ky'oli naawe tukimanyi bulungi nnyo naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba tetwagala kuwa budde naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project do it directly dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe abantu baddeko gyo ku video yonna balabye kuba nze mmanyi bonna mbamanyi sisobola kujja ku platform yo kuba ekyo nakita nakivaako naye mbamanyi kubanga nadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi naye njala kusaba ekigambo kimu kola sayidi emu nti owagira oba towagira dani okuleeta abantu abamala Robert Kyagulanyi kuba buli oleeta omuntu abamala Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikola by'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga toweefula nti okola ki nti omuwagira ekyo kikyamu gwe nkusaba ekintu kimu sikulumbye siyombe naawe kola sayidi emu ensi emanye nti nyimiridde wano dani okubeera amatankane ng'empale za Museveni nkiddamu vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti kubanga oba wagira gavumenti you have to defend government to attack all its opposition bw'oba wagira Kyagulanyi then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu dani okwebuzaabuza ng'afukaanaaba tugenze ku Frank Gashumba oyo mumanyi bulungi basajja mevule bamanyi bulungi nnyo abo njagadde bayisa mbuyisa muleke mutegere bulungi nnyo kati ebirala ebisinga obungi njala mbitegere nga mbasomera message muleke mutegere ki ekituuse mu Uganda era nekigenda maaso mu Uganda olw'ensonga tebantu abasinga obungi temanyi ensonga zino lwaki weziri nenjala muzitegere bulungi nnyo olw'ensonga tebigenda maaso bingi nnyo tutandise tutya njala muwuliza ka message kano lwaleero bulungi nnyo muleke mutegere ekituufu kiri nti mutegere tutandise bwe tutya mukera kumacha ne bulaba radio ne TV gye bayita Galaxy FM nga erumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abala which is okay kubanga basasula ne waliwo omwami gwe bayita Innocent na Habwe kati nga ye current CEO wa Galaxy FM yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba tiimu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power ogisaanyaawo nga bakozesa propaganda ne blackmail which is okay ono yaweebwa ensimbi ez'omuwoomusolo n'afuna n'obudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okufoominga platform zonna ezigolobwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekyo akikoze bulungi nnyo njagadde obaga neyo TV nkyamu nnyo kambisome kuba naye nkimanyi ayinza okugantawuliza luzungu that man called Innocent Ahebwa the CEO of Galaxy FM was given task of building a team to destroy Bobi Wine and Nope. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu okuzimba akakundi k'abantu okuba nti basaanyawo erinnya lya Kyagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Platform. He was given a tax holiday for his radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yaweebwa yagibwako omusolo okuteekawo Galaxy FM era naawe wa license yabwerera okuteekawo TV era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusaanyawo ekitiibwa kya Bobi Wine n'ekya Nope n'ekya National Platform
he was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobby Wine. Oh no, yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era abasinga obungi n'abagoba. Muno soka webuuze nti omukulu eri akolego bayita Mosh kati nga kansala Kikirya Makindi bamugoba batya yomu kubagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the innocent Nahebwa, but Pius was also close to Bobby Wine and he had also married a Muganda wife. Bakugamba nti Galaxy FM eno yatandikibwa omusajja gwe bayitanga Pius nono mukulu innocent Nahebwa. Na ye mukulu Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda. Wulira nno gye bikkira wansi. In the meeting with Muhoozi, it was agreed that his business partner called Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba mulukungana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo Nayebwa wakati we ne Muhoozi bakkiriziganya nti business partner gwe bali wakola business naye agibwewo era mangu ddala mukulu ono Nahebwa atwala radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano embagambira nti mwenna abasajja Abaganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwewale ekintu kye bayita kye tuyita shareholder, okuteekamu shareholder mu business yo, kubanga basinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku Mwasanjala owa Ntebe Road. Omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zonna empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankole, Iggy, Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and etc. Bakugambye nti Galaxy FM TV eno yeriwo kututumula bayimbi abakolagane government abasinga obungi Banyarwanda omuli n'Abanyankole. Muno mulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo ne Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January, is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the program will be called Struggle ya Kiwani, hosted by Gashumba. Bakugambye mu mwaka ogujja nga gutandika bagenda kutandikawo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubeerako program bayita Struggle ya Kiwani, nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kasabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobby Wine and Nope. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas, Godfather, Tambale Mirundi Jr., Simon Muyanga, Lutaya Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobby Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi, naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyidde waggulu wali nga ntandika. Genda kubeerako omusajja yava e Sweden n'ennusu 5 stress nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi. Ngenda kubeerako ne ono yeeyita Sitaani, taata wa Sitaani mugo muyita Godfather, nono mutabani wa Tambale Mirundi, Simon Muyanga Lutaya eyayika Windows, basajja biwempa ajja kubeerako nkino bakitwali okuba nti kirunanga ekigambo nti Abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bali Kyagulanyi Ssentamu ndoza mbulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon, Bebe Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikiriziganyizaako nti mu myezi 6 egisooka bajja gezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okututumula Jose Chameleon ne mukulu ono Bebe Cool, oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga Bannayuganda. They have orders to attack Bobby and Baby, who they are called traitors for marrying a Muganda. Wulira bulungi nnyo. Bagambye nti bajja kuteekawo ne program
ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekimukyala mu Babi yakola ensobi okuwasa omukyala omuganda kati awo wembagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi kati wano we wali okulena okukomba essowaani kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu nabagamba ngenda tandika programu namwatulira programu namwatulira ngenda nagirowozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja. It's like I knew that something is coming. Kati muteekewo kano Kagalaxy TV nja kugula programu namwatu nga bwe nagamba nja kuyita ne ba ex bamwe be mwafera be mwabba eri mukera kwogera ng'olwegulo ntusiimulawo ekyo bayita namwatulira nja kuteekawo open line nga buli muntu akuba essimu ayina information ekwata ku buli TV presenter nga tugenda baayo one by one tit for tat nkiddamu tit for what for tat mwagala kugula butole bya bufuzi waliwo ensinga okutegeera njira kubaza basomesa mwenda basomesa politics ne history ndoza results muziraba era tamanyi bya bufuzi ku social media kuno nkusekeredde tojja kumala ko naffe twasoma politics ne tusoma social studies ne tusoma history bino tubimanyi. This is what we call divide and rule, blackmail, that diversion. Bino tubimanyi bulungi nnyo kati wano omujja okulabira omusajja n'omukazi bano tubeetaaga tubalinze mbagambye bano nateekawo namwatu nga maninga ningamba nti bino bigenda kujja kati wano mulowooza mbu simanyi babavume kati kababuulire Museveni bwe yanyiiga ennyo he waged yawo against Obote's regime ya kulonda emmundu agenda natta millions of people in Luweero naye ffe abaana bakyali ku level ekubuuzaako nti how are you? How was your night? Good morning. Waliwo level egenda okutuuka nga tebakyabuuza kati gwali agamba basaba abana bano tebavuma no they are just romancing you but the time is going to reach nga romance is over nga it's time for action bajja bavuma babone receipt nenze yo sijja kubeerayo kubanga programu zange ziwulirwa ensi yonna n'abazungu babeera kuno sijja kuwemula sijja kukola ne tujja kubaleetera abaana bagenda kubavuma n'emezi basiikuuke naye ate bwe munaashuka mulina okukoma Museveni kiyakola ate kuno kugulonda abaana bajja kikola kuba bajja kubakaaye kati wano mbalabula mwenna mugende empula omuzanyo gwe baleetamu wano si mwangu kubanga muli ku ground gye muliko eri abaana abakoowu ojja kwogera ekigambo ekikyamu ku muntu omukyamu naye ojja kuwulira kati omukulu ono bamugambye ajja yogere nti Kyagulanyi yayagala oli omuwala Caritas Michael kibikola kyali mu America agusima wulire agusima wulire kuba tukimanyi nti you can come out with any story to divert or to divide Babi and Bobby agutega mawulire ndo tubimanyi mu nsi y'obufuzi omusajja kuba ekkuli gwe bakubye ekkuli either olulidde obaali akudde ng'ekkuli livuga yagala omusajja bamusine kati Robert Kyagulanyi Ssentamu makuli yagabuuka dda kati okujjako bano ba supporters ne ba followers baga nti omusajja ng'akubye no ezo emboozi ziteekebwawo ku diverting na ku dividing abantu kati kankubulire mukulu Kinvinvi Muzeyizedde eyava Bulaya n'ennusu bitaano emboozi gy'onyumya oli omukyala muganda wadde omulaba ng'omukyala muganda ezo emboozi z'amalwa yayagala nga amumanyi nti omusajja muyimbi kyekisookera ddala abakazi mitwalo na mitwalo begomba Kyagulanyi Ssentamu okufunamu justice 30 minutes with him naye abadde clean enough to this extent kati gosubira boleeta stories zino enfumbirire anobe aveyo ogenda muwasa ogenda mukozesa ki tolina maanyi ga kisajja kyekisooka ate ng'omusajja enda banga bolo zo tezikola kitegeeza ne upstairs oba tokola olina kwogera ng'ekyalala ekiweddemu olufumbo that's how you behave right now because omusajja yenna akozesa downstairs ne upstairs n'afuna answer efuluma mu muntu but wembanga wansi tewa function kiba kitegeeza upstairs mie olina kwogera nga kyalala kitaliiko wuzi kuba tekinawo kitunga if you add downstairs and upstairs nga zikola bulungi you can control your words nga bwenkola but downstairs banga wali empty tewali kikola eno windows zibeera nfu dyensonga lwakyo njala kugati ekishuwa yogedde Babi tasobola kunoba lwekyo nti wakyogedde no afumbye emyaka gigenda mu 20 plus mukyala muganda lwakuba nti alimu olunya lwanko kitasobola mujjawo
goina bwanyiziza ne si Babi si Kyagulanyi wanyiziza ba followers si Robert Kyagulanyi sentamu si Babi no Babi akimanyi huzi Babi okube magerere ngali ne Kyagulanyi nga buli mukazi ayagala Kyagulanyi mulaba kulwaki ndo muko ako mu kifuba kati chovola nabagamba lumbe ekintu kyomanyi nti ogenda kimanaging you can't manage Robert Kyagulanyi sentamu ne Babi. Reason being, yawasa omusajja nga amanyi nti celebrity abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati Babi manyi kyalimu kati gwe munene bwatuddawo ne bagamba katwala embiza ile eno mbwa alina omukazi gwayagala agusima wulire agusima wulire bogata batule n'ekikondo nga tebikola emotoka tesobola kwaka kati yoyo musajja batule n'ekikondo tebikwatagana Windows talina kati walumiza ba followers so si Bobby oba Babi no way walumiza ba followers ye bali bulungi nnyo okitegera bali bulungi tebalina buzibu kati munnange fere tugenda kolagana bantu nga mugoli molovo n'ogerega tubina kye bigenda kola okitegedde ya fere kikulu tukimanyi nti mwatekebwa okwasama kuva ku macha paka lwaggulu nga musasulwa okudaivatinga n'oku blackmailing ebyo tebikyalya Bobby Wine tebikyalya Babi okitegedde bulungi nnyo yes kuba the officially married Bagina abana manage yabo ensi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world. Gosobola okuba presenting ani akumanyi. Tosasula musolo, tulina kana kapama mutoyi, tosasula pampa, tosasula rent n'amafuta bagulira magulire. Kiki n'omukazi gwa yonna bamutwala. Kati gugamba osotuna kyosobola. Kati kugeka kasitoma nga downstairs tewakola. Kitegeza upstairs wagenda kubona abona. That's why nti kati obona abona you suffer, you come to very early in the morning notandika okwasama noleka nolumba buli omu no not because abatebagala bakuuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet sound zaawukana kati gwe olinga toilet y'enkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kati golisa oli toilet y'enkoma empya Rogenda mu muntu amantu wali wali mu toilet kati kyekyo munansoji wawo ndise obuyisi njala boy information egenda maso awo nvuddewo njagadde bategeza ba bloggers abasasudwa buli kimu ne TV zigenda maso tuyuka tugenda ku information eyandese awo mpitidde obuyitizi banaye munansonyi wakatona awo ya alright kati ekitava ku sengejjero kifuuka wankindo Abaganda bali basajja bagezi nnyo n'abakazi abaganda nti ekitali kitava ku sengejjero kifuuka wankindo kitya bulijjo tubagamba muloza tusanga omwami ono mulabye mukulu we Sudan Salva Kiir nga asala yekojowera mu mpale naye tuze tubagamba nga muloza tusanga mukulu ono mumulaba Yoseri ye yamanyi ebizibu bye n'agula kabuyonjo atambula nayo kabuyonjo gy'atambula nayo kwa wala bizibu Salva Kiir byalimu nenga atono ali times 3 than Salva Kiir kati twabalaga kifaananyi kino previously ng'omwami ono yatambula bamusibasiba ebintuntu atambula ebintu ebimusibe mu magulu mbira bulungi nnyo uyo mubira bamusiba obuveera mu magulu ne bawayalinga waya eri ku kali enkoko kati ne bwabanga akali enkoko katabuse ng'omukojo ogujja akali enkoko omusolo kagulwa mwezo gundi tube zaina mu magulu muzira bulungi nnyo kati za Salva Kiir ye oba sente tazina zimuwayalinga kati munange abadde ali ku parade omukojo ne guyimuyitamu ne guyita mu mpale kati yono yabisalira amagezi wano yagula toilet gyatambula nayo tu ne bamuwayalinga kati akali enkoko bwekekyanga ye bamuwayalinga dambira be byabera nabe tomoza nti babitembe byakuseka no si byakuseka akali enkoko bwekekyanga zizo bamuwayalinga ono kati Salva Kiir yo buzibu afunye bwe buno wano wamanga video mwajire yatamze naganyo gipostinga ne kanji bazanyire ko wano mulanga musajja yefukido musajja omukulu kati those are the effects okubanti omusajja omukulu ku myaka jaine president ali ku parade ali bakubalimba lwakubanga ne yefukira kitegeeza nti ensi wetu sabasajja tabacha mayinti bwoweze myaka 7 ero okuwumula mukitegedde bulungi so musajja omukulu ali ku parade ani yetundako nga afuse Windows ziyise software yakitegeeza aweddeko buli omu n'amutunulaga kikino kati ne Museveni ono yamanya ebizibu bye n'agula toilet kati bamuwayalinga kati akali enkoko Windows software bwayika ngeri akali enkoko nga kechanze
omukojo okagulwa mu zindo tubes bamasiba magulu zamachira bulungi nnyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi n'agula toilet atambula nayo ne bamuwayalinga so no bukadde magezi ngate mbuto wali ogalina awo sigenda kulwawo kanjaragira ku information eyandese kubanga information na nyingi. Alright, kati ndoza nsoke wanachi wala chinje no bansoke mbo information. Okay, nabagamba nachi wala chinji mwenna nabagamba nachi wala chinji omuku bafera bali mu government nabagamba ali ku kisawe Entebbe ya controllinga ebintu ebimu kati sawa zino aina office ku kisawe Entebbe agita the office of the president coordination office nembagamba nabagamba ndibangira ko buyino information bawera ko buyino omwami omukyalo ono kati yavunanyizibwa ku butawayo book na kibagamba gamuloza ansaga mugenda chulia mu video jingendo bazanyira naye nga office no mateka teriyo ne yero book banaseze bagamba basasuza mitwale esatu no yero book in fact abantu bagigula mitwalo 15 ku mitwalo 8 wogisanze nga ki nga ntono nga sente ntono mwoza mitwale esatu muri baya ene office yanacho wala ku kisawe Entebbe yeyo nenga mateka teriyo one mufere ali mu government ali ku kisawe Entebbe abonyabonya bana Uganda ne bu yero book yenanyiri office ye kati bagita the office of the president coordination office kati mulize muno muliro bufere buli ku kisawe Entebbe byo mbagazo ebyembera ko ne buyino no lindako mulize bulungi nnyo okusinzira ku mateeka buli Munnayuganda afuluma eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4.5 n'okutuuka ku mitwalo 6. Omuntu wamala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwa musingiza kuno 6. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula etwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala 2 n'akakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuzakatabo shillings 6. Okuze vaccination otaddeko storage because limetaga tosobola buli purchasinga mu facility tosobola kuba bantu bonna mulundi gumu wena distoringa otaddeko abakozi so etugamba nti bw'oba ogitunze emitwalo 4.5 oba mitwalo 6 maximum it is okay. Ni Munnayuganda atasobola kugenda mu malwaliro ga gavumenti ajja sobola okujja mu private n'afuna empisa ku mitwalo 6 maximum. Naye ate kati Omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo 2 kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo 4 n'emitwalo 6 gy'abadde asasula gibadde gyabuwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo 2 abantu bano ze basasula zigenda buterevu ku akawunta yaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labour Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode bakucharging emitwalo 2 sedaka kaswa milioni 3 mu myezi 4 milioni 3 awo sagala kulwawo nnyo ku obudde nabutono nnyo ndoza mutegedde Nakiwala Kiyingi obufere bwali ko ne department gyalimu tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto wabula yali mu mugundi yero book vaccination ku kisawe Entebbe tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto oba cross breeding ekiyenje kati yomu bali mu ministry mwene coordinating air vaccine tumanyiddwa ati mwatunyalira mbwe kati awo nvuddewo sigenda kulwawo kati kanyere ku kyande sekulungi nnyo tutandike video. Alright. Tutandise bwe tuti atakulaba akunyooma naye munnange olugero lutuukira bwe tuti njera kubaza Bannayuganda bwenda bali ku social media awali mu diaspora bali babitemu ggwa mu maanyi manya bamuweddemu amaanyi naye kansoke mbwe ka message kano omuzungu ayina enkula yegamba nti totta kibenga tonna kikenenya ndusu atya ekituufu kiri nti omuzungu yenna ali ku lukalu lw'ensi amanyi obukyamu bwa Museveni nti musi mutemu muwambi naye Museveni bakyamukozesa nga jjajja kaapu olw'ensonga nti bakimanyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power, but in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long. Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda. But provided they are just waiting him somewhere, somehow. Sagala mugwe mine.
kubanga musajja yagenze Bungereza nave Bungereza no bamumanyi they have the omuzungu alina kye tuyita interest kati bakyalina interest zebaagala kati nze njala soka obaga ka message nga nti fe bakaddugala mu kigula kya wujja bagamba nti tulina obuzibu we fail to understand who are we tulemeddwa okumanya kye twagala kati obanga tonnatta kibe tosooka kikenenya anduso omusajja ono alina ebizibu bingi nnyo babimanyi remember Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli baba wenguzi ya milioni emu Museveni alina ne final case exhibit enamba njera ne Sam Kutesa era bagatasobola kunya mu America naye America n'abazungu basajja bagezi they can invite you no janga bagabo ali mukutana kati bamuyise namwe baba testing kinga musobola kukola ki wakaruda amaso kati is there for some reasons mujazi tegera later on naye new vision bukedde bagenda kutandika kuwandika story simanyi yagenze wano simanyi yasinkaje bano bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so ekyo temukifaako wabula mulinde the outcomes tujja bwa outcomes zibadde mu meetings zezo n'ebintu ebyo bigenda kubirawo ninja no baga nti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikenenya andusu bamala ne bakole buli kimu kino bakibana kati nyina bategeza omusango gye guli ogwa milioni 1.5 ya dola wafune mitwala tane Sam Kutesa fune mitwala omukyane yali mukomera muongeze misango gye giri ne buli kimba kimayine bakyayina kibayina bagala mutuusa baleka bamufune so sagala mugete amanyi gabaweddemu no mukozo mulimu gwa amaanyi nnyo kitya Museveni yali atambula nga government zimuwa convoy ngere mwala benti bamukimye ku kisawe mu America kati soko mpulirize bulungi nnyo wano munango mukulu ono ngalinya ngagenda mu Bungereza naye mu Bungereza yatuuse yatya akatengo kanji akimanyi nti abantu byattira abaabwe n'abamajja bali majiga akaira basinga bali Bungereza n'okwekatakasa ko mukoze ebbanga lyonna akimanyi nti mugenda kukola ki musobola mutuuka kole muli awo over bukyanga lubanga lwa mmindi Museveni yatuuse Bungereza nga abakimanyiko beba agenti be mpozi n'abayindi abali mu system abatono era Museveni bwe yatuuse Bungereza ndowooza ne government yategedde nti ayingidde olw'ensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associatinga naye tebakyayagala kubeera naye kitya muulize bulungi nnyo omukulu ono mu Bungereza mulimu ebise bimanyikiddwa mulimu Heathrow Airport ne ekisawe ekirala abantu bakulu kibagwako naye ku bisebe nebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono ke yaguddeko nga okuba mu Bungereza so bimanyi waliwo Gatwick ne Heathrow teyagudde ku Gatwick teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport kasaawe kabwa nanyini it's a private airfield ndi kabwa nanyini olwensonga tiyaddayi manyi nti bwanaga kubise bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga no person atambulanga bana abayimbi bagwa kukirema mukimane Benz kati byatuse kasaka na Carlton yayananiziddwa mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo gobayita Nathan William Motenza yono ono Nathan William Motenza ono yayingira akadogo mu lutalo olwaleta Museveni yo Nathan William Motenza agent wa Museveni ono ya controlling aba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business wiki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimidde mu motoka eyabadde empangise oluvanyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwamula bulungi Nathan William Mutenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video etandise yoyo Nathan William Mutenza yomu kubayingira amajiga Museveni nga kadogo abantu b'Abingereza nzemba bulyo musajja ne banga alinde muganyo kutegeera kati omwami ono bwamalo mukima yamukimye n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Mutenza ngari ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Mutenza ngane current prime minister wa Bungereza nozamula ka group kawe mulaka group kawe keko yono mwami Nathan William Mutenza ngane ka group kawe abayindi kandiza mutegedde bulungi nnyo kati awosagala tuweewo njala tuyite mbwangu omwami ono kyamuyisiza ku kasaawe kano Luton kana kasaawe nyiniko era ngono onanyiniko mugagga Fugge ayitibwa Al-Fayed abamanyi Al-Fayed yekitawo mugenzi Dodi El-Fayed eyali boyfriend wo mugenzi Diana eyafa bafira mu kabenje ke motoka mu gwangere Ufaransa je mu gwangere Ufaransa
So akasawe kananyini ko ye El Fayed kitewo omugenzi Dodi El Fayed eyafiira mu kabenje ebufaransa n'omugenzi Princess Diana of Wales bibafiira mu kanyonyi kano. So kati former Rebel Kadogo Nathan William Mutenza yakimye omwami no mu motoka ngera abamuli Stevens ke kabinja k'abayindi kati bana abayindi be bali mu kuperereza Museveni era ntegezeddwako nti sente eziddukanya government ya Museveni kati currently ezitayitana mu National Treasury bana abayindi ba facilitators kubanga tulina kye tuyita invisible financing system nga ne Bank of Uganda tasobola kutegeera kiki bayita ki sente zidu mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente kudawo naye lwaki government ekyatambula kekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali ebweru nenga bano bonna bagwira abaddukanya system kati omukulu ono bano bamukayinja kabayindi aba financing sente Museveni indirect nga Mutenza n'amafia abali mu nsezo bibatambuza ensimbi ezo okuyingiza eggwanga ono musajja Mutenza mugagga nnyo aina ebintu bingi nnyo Uganda story najiba wadda mu video enkadde kubanga nayo funa obutuze bwa Bungereza aina omukyala gwe bujja omukyala ali mu Rwanda bingi nnyo sijja kuddayo so mutegere bulungi nnyo nti omukulu ono yayise kasawe kano era emmotoka gye bamutiddemu yo Mercedes Benz wagon ya black bapangisiza mpangise jukira omukulembeze na watuka mu ggwanga bamuwa official welcome bamuterako lidika bamuterako n'emmotoka ezimwerekera ono yazzenga mu yayo bwati nayingira Bungereza nga teri ategedde era bwe yamaze nasinkana abayindi be bifane mwabirabye olwamaze nakubasama nadduka nga taliko lidika taliko muntu ali mu panic ey'ekika ekyawaggulu era singa wabadde omuntu yina asobola okujja Museveni mudde ali asobola omujjira Bungereza nga talina bugisimufungize kubanga officially yategedde nti abantu bamukowa kyekyamuyingiza nga yekwese kati nawo tuvuddewo kati njala tegeza bana Uganda bwe ndabali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambulanga yeyagala alina lidika nga kati atambulanga komando nga yekwesa agwa ku buso obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze njala tegeza bana Uganda bwe ndabali mu diaspora ddala Bungereza mwegendereze nnyo omwami Nathan Mutenza n'akabinja ke akaba mafia abali mu nsi eyo abatambuza emirimu gya Museveni kambatizo katono nnyo bazanyireka video kano nakabazanyirako ko bwe mwakalaba nembaga nti abayindi abali basinkanya Museveni abayindi abasinkana Museveni era ke kabinja kano aba video ekyali muno mulinda katono nnyo video nyizo kuba sikyagirina muno naye ndowooza njirina mulinda just 1 minute mulyoke mutegere baani aba financing Museveni ndoza kanzire eno bwenti ngejifuna mu galale muninde mu katono mulyoke mutegere kye tudiringa nakyo wait a minute mundeka njala bazanyira video mukola mutegere abasajja betudiringa nabo aha kaka well and good kaka no kafunye kabinja kabayindi nane senta mu mwari wala senta mu parliament n'ente esale kubo oyo awuzise omutunga endigetende enkuba be bayindi abo mubalaba bayindi teeka akabinja k'abayindi baba bayindi mubalaba oyiye senta mooli kati weewuunye sokozeyo bwongo for the first time in Ugandan history why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans, Indians among the tribes which are found in Uganda, basing on the functions nabali abafunding Museveni indirectly. Yes, lwaki bakwadde special day okudemonstrating bitundu bye is it outside zawa wali Kabila Country Club bakoze big functions mwakiragi nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga waingira India baga it's credible Indians only for Indians not for any other person from around the world yene ensonga ono bamusasula akize abayindi bafuke bana Uganda by all means kati zomutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na buli kimu abamukumye mbuyinza nenga ebitongole bisinga byonna byamujjako sente ebongeza nyibale muganti simanya inayo seta cha ina serinti ainamo invisible and yaba mafias abatambuze ebintu mu system
nomutegedde bulungi nnyo kati ke kabinja ka kyovula bakoze gathering line ne batambula bataddeko ebipande bali mu kuba bali bekalakasa ena amanyi gye gava okitegedde bulungi nnyo kati awo sigenda kulwawo njala tugende ku information endala lindako okay ekyo nkibagambye katugenze ku information kati Mr. President Kasubenti kuoli n'abakulembeze bonna ba national platform njala bategeeza bannayuganda mwenna wano Major Kasolo Olum Major General Kasolo Olum wa Major Dick Olum Kasolo njagala obere ku video yagambye bwati. My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Poto. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda, and they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, the intentions were not clear, but thank God the civilian population around gave information to the military. The DSO, the RISO had got the information, so they informed the military. Oyo sagala mulwako Major General Kasolo Olumu Dick Olum. Kati mukulu Dick Olum wano video wenjagala buli omwaji tegerere. Dick Kasolo Olumu Major General mukulu Adolf Mwesige Tombo Time Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga njala bategeeza era ntegeeze eggwanga ekisokera ddala ebitundu bino byonna kati ebirimu obulumbaganyi njala tegeeza public nti bano this is not ADF. No, it is not ADF. ADF is funded and was created by Museveni himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bonyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kabalole, Kasenda, Karungura, and Rutate. We don't have any attack from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesige, Tom Mutime, Frank Tumwebazi, and Mahanga Kayanja, Uncle to Mohoz Kanyarugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack. But in the same way, they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people, those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo bulumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF gakuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weyingirira okwegatta ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuma boda izo nazonna era nga Rwanda ne Uganda balina obuvunanyizibwa ku nsala ezo. So tewaliwo muntu yenna yavudde Congo na bijambya nabagambe bijambya byonna Museveni yabirimu ne banne era mission izo nabazimanyi abantu abali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kino kasoke mbaddiza kato Museveni yategedde nti ali tali settled ng'agende bwebwere
yabadde alina okukozesa chance eno ng'akozesa abasajja bali creating a diversion nga Museveni bagamba nti buli muntu gwe batwalako ekitundu kye nga Nuupu ekitutte, I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out all the opposition, more especially the Nuupu. Kati abantu bonna abattiddwa babadde basajja ba Nuupu era bawagizi ba Nuupu, coordinators n'abawagizi. Tekuli wa ADF n'omu, bolwa mbazo batta ne babambaza ebyambalo. Ngera mission yeno Adolf Mwesigye mwali, Tom Butime, Frank Tumwebaze ne Mohanga Kayanja. Kati ono Meja Kasolo Olumu, Major General Olumu Dick Kasolo. Please don't fool Ugandans. I've got the information. And in fact, information na jifuna kumala kwa nalisobola kujja ku exposing. And you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera okusirwaza bana Uganda. Information ndajifuna kumala nesagala kunembaga sina budde sijufulumya nga mission yeri yakwatanga abantu ba Nuupu. Era njera bategeza bana Uganda mwenna nti Museveni yategera ndi ngenda fulumwe no soko creating kyetuyita war zone. N'abasirikale mbateke nga bali busy kwe creating ekitundu nenga bakikoze kujjawo bantu ba Nuupu bonna abali mu bitundu ebyo. Kati soko mbuzi lwaki Museveni olwafulumye eggwanga n'ateekawo red block across all the highway ne intersection roads zizo nezingira Kampala ne Buganda? Ask yourself why. Olwafulumye what nagamba muzeewo red blocks wonna kubanga ya document waba demonstration oba akabinja k'abantu bonna bagenda okwekalakasa oba bagenda okuwamba red blocks zonto basobola ziyitako na implementing a red blocks why kubanga yabadde akitegere tuwasooka okubawo ekintu kyonna kisobola okujja yensonga lwaki bataddewo red blocks. Kati ebintu bino byonna babikola balowooza nti ffe tutegera tulina buwongo naye tulina obuwongo so zonna ezaateereddwawo red blocks baali bazitaddewo ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yaabwe. Kati bana basajja ekintu kino bakikoze bulungi nnyo. So mukulu Major General Dick Olumu oba Dick Kasolo oba Kasolo Olumu, please leka kubuza bana Uganda. Ebitundu bino omuli Bunyangabo, omuli Kyenjojo, omuli Kamwenge, omuli Kabalole, Kasenda, Karangura, Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks. Byonna biri well plan to cleanse Nuupu era abantu bonna batiddwa tekuli muyeekerawo ADF bonna bawagizi ba Nuupu nga basajja bonna abakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesigye, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga oyo Ankoani wa Moses Kanyirugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Nuupu yali bayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyenti buli mutina wagira Nuupu tugenda kotta oba tugenda kusanya tetwagala Nuupu. Era ne bwogera lobuza ba boda bakubula bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba Nuupu kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo ebintu bino byali biddusaddusa abantu nga bonna bali mu kubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma eggwanga alina okuleka nga ataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagambako edda nti ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National Truth by all means. Kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda eya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakuuma ensale zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate onafuutuka mbu ajja lumba ebitundu bye. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean Nuupu supporters and Nuupu coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimaze otuuka bulungi nnyo. Nkyagenda mu maaso. Era njala bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kyekimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu. Ebitundu ebigenda okulumba basajja bano aba UPDF nga beefula nti banoonya mbu ADF yeri mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole very soon kijja kujja.
olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kuggyayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Unity Platform naye nga mbabuulidde abakikoze ababadde mu ddiiru eno mwe muli omusajja oyo gwe bayita Aldroof Mwesigye, Tom Butimbe, Frank Mwebaze, Kayanja Muhanga, Nono Diki Olumu, Major General yavuddeyo nayogera ebibaga bonna be bali mu mission ne bagimanyi bulungi nnyo olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta bambira babamaze engoye z'abaki z'amagye nga bwe kikola okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by that spokesman, that Major General Dick Olum, because this is a stage management mission of killing Nup supporters across those regions because they fear that anytime people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people. And I'm here to expose them. Kana nonga for the war. Ngenda ku information endala tuyoka tugende kubanga obudde tulina butono nnyo olw'ensonga manyi mwina bingi nnyo ebyokukola. Kansule sina jemba koze eki gyendeseeyo. Alright. Ekirala. Sagala mugende ku diversion between Persis Namuganza and Anita Amongi. It's a pure diversion. Nobody can impeach Persis Namuganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Persis Namuganza. Reason being, according to Museveni's system, alekawo parallel system. Nti ayinza okuddira omuntu minister nga minister amanyikiddwa wabula n'ateekawo junior n'amuwa orders ezisinga eza minister. Kati mu parliament eyo Persis Namuganza ayina more powers and more say to the entire parliament. So olwo diversion kuba kulasima bagenda mu impeaching and no, Persis Namuganza, she's more powerful than Anita Amongi. Ekyo mukijje kunze bonna bajja powers wa muntu omu ne waliwo abeera n'ezisukkulumye. Persis Namuganza alina more powers than Anita Amongi, so tebasobola mujjako, tebasobola mujjamu, bali mu diversion zaabwe. Ekisooka bano abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu mukitegera bulungi nnyo, so they have all powers bazirina. So ekibatawaanya mentality, buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Okitegera buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne kubanga ye akukozesa n'akuteekawo n'akuwa powers genda okola kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion no creating chaos mu parliament mbere ku kintu parliament yumba ne biko mujukire parliament is useless. Ekiyumba ky'ababbi tekirina mugaso, buli akimbu yenna ayina nakufa bufi. So yensonga lwaki batadde nobody is going to impeach Persis Namuganza. She's more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mukola diversion kuba buli mwayagala kulaga ko mu ndenti ayinama ne Persis wa maanyi nnyo. Mumulabulabi ne wa maanyi nnyo ina mangi nnyo. Ebaga sima balina buzibu kibo basajja sima bikibi no. Bagala kuna bagamba ddanti ono musajja omunyalwanda ono yabba masanyalaze yeyita deputy speaker yebye speaker ono mukyala Magogo tasiye speaker kino kifaananyi era ono mulaba ndesana bajja mulyawo over ate bajja mulyawo esawa yonna kati n'ekirala ekyo nga kivudde kusala mu kirweko ekirala mwenna bannayuganda njala mumpuliriza bulungi wano wetulaga World Cup abanyumidde nnyo munyumiddwa bulungi nnyo era mulabe lava bannayuganda gye balina nga balinga balina team World Cup nga balaze omukwano no promoting Uganda, which is okay and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership and corruption ejjudde mu system. We're talking about SARS ne Uganda qualifying ogenda kuzanya mu CHAN zempake zanyiwa abaana bazanyira wakanga tebazanya professional. Naye twogera team nategezeddwa nti egenda kugibwamu kubanga of lack of cash teyina sente. But remember Magogo ibalwanyisa mulindwa bamulwanyisa ne bamujjawo kwa mulindwa yali asobola okukwata sente zimulindwa teri corrupt nnyo to the extent of Magogo. Naye soka wegu timu egenda kuvaamu mu CHAN nga tebalina sente. Naye Magogo yasobola okukwata sente mukadde 200 n'agula Range Rover n'agiwa girlfriend we esigadde azimu azigulemu ebizigo n'endala nnyingi nnyo. So such people temusubira nti Uganda egenda kuva ku system weri egende tuke wino tutusobola. We can't qualify in any big tournament. Tetusobola kubanga tulina mismanagement mu FIFA kye kisooka. Ekyokubiri tulina ba corrupt officials. Ekyokusatu tulina abantu ababbi abalogo
nga tebakiriza mpira ekyokusatu tulina abantu abatali qualified kubera mu offices nga yija istanyo kubango amanyo gwogerera no gutegera naye nga tasobola gumanaginga kati kyekiri mu FIFA bwebanga timba genda jija mu lack of money wakwata milioni zibina n'ogula bamotoka n'ojuwa omukazi sigana ozimwazi gulemu bizigo yeyeruse nga ate waliwo sente ziva mu FIFA eziddukanya omupiira mu Uganda nga nazo muzibba bubbi n'osula tu Uganda ekoli qualifying tesobola kubanga ekisooka eggwanga muri fude lya kuzanjiramu wana mwagoba Lawrence Mulindwa ne mu sindikiza musajja obu omugenzi ne mutako pressure na ku pressure nafa ozona yayine ebizibu management it's okay ne buli muntu yenagezeko agezezzaako ku development nga talent ya football mu Uganda musudde wansi bemba temwavuwaziza mumuloga bemba temuloza umusettinga na buli kimu kikoze kati as you speak right now magogo wadde sereze gwanga nozigula mu regular via mukazi wo kuboyagala mu oje kiwojjolo esigana nozigula mu bizigo kati timba genda jijje yotegena genda mu cyane ani abafiirwa ekisawo kye Nambole kati mukera ku machane muloto ne mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ne Kenya muina ki mu Uganda mu ekisawo as you speak right now kisawo kya Mulindwa ate nga nakyo gye bujja ko wanata kifuddeeko bajja kidisqualifying kitegeza tetuna kisawo Nambole yagenda mujja kule buzi bamumenyeewo kubanga already omusajja ali musimanyi manager Sewanyana siwe Sewanyana yani simubbi mulwadde bamukwasa ekisaawe ngale basiba nowe bakyaliwo bamukwasa ekisaawe nga kiramu kale ekisaawe kiringa toilet y'enkoma njala kubuuza emikolo emipiira gibadde gisaalibwamu all along sente zibadde ziva muziraga lolo ekisaawe kwefandinga kati basabye budget ey'okuddabiza ekisaawe ng'ezimba ebisebera bibiri kati kyembaga nti obubi magogo tasobola kuba na kondemiga kintu ekyo wadde okubuuza national team banga terina kisaawe national team banga terina kisaawe kyayo tetusobola qualifying buli kimu Uganda kifu tovola ntamba ino okufa magogo ino okufa nawe omupiira gwa Uganda okutuuka ku level edda magogo ino okufa oba ofudde bakubye sasi oba kutomedde oba kuloza magogo ino okufa Uganda okutuuka we ino okutuuka mutulidde talent z'abazanyi omwana ayitamu n'agenda ku pro ne mukubira tiimu essimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana abasaba international transfer certificate mujimumba mbwamwe bulijjo mwebuuza waki Uganda terina ba pro ku international level ku tiimu zennene because abasajja bayina ennugu omwana avaano n'agenda ava e Kampala nga basambye tournament tiimu ne zimwagala n'atuuka ezimbwa ne zimuma international transfer certificate ezo zona bezimagogo nga baagala sente omwana bw'ayita mu n'asamba akaji era bamulimirira n'alemererwa professional ye newankubadde affe empisa z'Abannayuganda size ziryawe ennungi naye ng'ekisinza okulemesa Abannayuganda omupiira FUFA yennyini abakulembeze ba FUFA obubbi obugirimu n'okuba nti n'omwana okujja okusaba recommendation olaba ne Mujibu yatandikawo academy eri professional naye mwamulemesa n'abantu bangi abaza okusaba certificate batandika academy namwe ne mubalemesa muze tutwagala kwogera national team batalina kisaawe sobola ku trainingira tetusobola genda ku international level yonna butugenda kusaba World Cup it is impossible nga tukyenda bano bamagugu ayina kufa n'abalala abaana bali kata bali mu kulaga ensi zonna laavu netuuka kuyabula ate katobe yaffe yabaaki bakubuuza ne national team osoma abantu 10 nga tolina gw'omanyiiko kubanga eva buli muntu ajja tulina Abannayuganda abasobola okuteekawo tiimu bbiri ez'emipiira eziri ku international level abali mu different continent nga basaba professional football but okubayita temusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali mu professional than the manager siga manager w'omupiira than the manager ali mu FUFA nga ali mu professional nga wanaja nagamba Mr. Magogo omulimu guteekeddwa kukola bwoti Magogo sigwa ntegeerera I'm the president kati such nonsense nga temusobola kukkiriza nti omuntu asobola okukubula eki kati abaana bangi bali baga zisobola kusambira Uganda home management infu management infu tuina timu bbiri ezisobola okugenda ezisamba mu World Cup neziqualifying netwala nekikopo naye abantu abali mu management y'omupiira mu Uganda bonna bafu basaana kufa tuina abaana bali ebungereza abali mu Europe nga bali mu tiimu z'amaanyi niwakuwaliza okubaze mu first division of second division nga bali manyi balina professional skills ne bajja kujja basange Magogo alowooza kugula bizigo bya Anita Amongi kugula Range Rover omwana ajja babuuza where's the national pitch oba the national stadium for the national team
mbagera tulanga amugera tunango mbya tunode mukalega gena kubera bwo ukitegera nenga kyamubuuza eri gyabira national team ine kisaawe national team ine kisaawe ne wafete tulina recently abaana ba netball bagenda basamba omupiira ku international level ne bakuba buli kimu bamale mu fecha akusatu bakazi batu bali yewa banja sereza za myaka obena ndakati nabo basiranira eyo nenga bali presentinga gwanga national league nayo yafa buli kimu kyafa abana banje balina tane bafudde kati ye yensi gitulumuza tutina kitugenda kola nga tulina magogo tulina abasajja abali okufufa ababbi obubbi nga taniza abana zibafiridde mumu kuba masimu kirabo nne mulimesa abana bagala international transfer certificate recommendation kumafuwa temuziba mwagala sente omwana agenda kwagala DNC ye agenda kwagala DNC ye ni abana bali obudde bugenze sigeze na kikatano awo nvuddewo buli omu ajja kwetigira kyenjogedde mu kijjemu amakulu wekinyiziza seetonda kubanga kyemba njogedde kituufu nyinza ku nsonga endala esembayo eno njagala bere kurusho buli omu agiwulirize bulungi nnyo buli munnayuganda yenna wooli obuyinza buli mu ngalo zo nabagambanga tuleme kwesiga nnyo muzungu kubanga nze abansomesa history abansomesa ebyobufuzi bambuulira omuzungu yaani nange ne musoma kati ffenna bannayuganda abaagala change we should not put trust in those people no omuzungu alinga ssaawa ekyukira mu ssaawa na mu ddakiika kubanga buli lunaku essaawa zezimu bwe zitambula ebwe bayita omuzungu ayawukana ssaawa omuti bbiri naye ng'asigala ddakiika zezimu n'essaawa zezimu zaawukana figures bwe tuba twagala change obuyinza buli mu ngalo zaffe essaawa zino yoseri ali mu America naye akimanyi nti ewaka kiyinza okumukyukira naye tuganye okusituka n'omuzungu alinze tukole kye tulina okukola tuganye okukyuka nga twasituse ntugaka tweddiza obuyinza omuzungu yasooka okujja n'abagamba nange nsanyusa obbala nali nabalinda edda naye nga saa zinasobola kibagamba nti mukikole asirisa that's when we Africans we are suffering reason being as we speak right now previously last year in a conference ni all African leaders ne batula ne bateesa what are they bali discussing ati na bamala China ne bayita bona bakulembeze ba Africa ne batula ne bateesa bali bateesa ati ne tuvaawo America bayise bona bakulembeze ba Africa batudde the same people the same continent everyone who wish to pass his business he just called African leaders because boba ina personal interest so siku abantu babo kati fe botubanga tumanyi tuwagala continent ya fenesi ya fe Uganda we should focus into wins abuli mu fe twekolera ekintu kino muzungu ajja tusangayo ajja tugoberera nebwe tunaatuula nga manchi tunakisobola kukola ajja singa agenda ne ba dictators tovula benseze situsene zekalakasa then after muzungu azega seko nebwe tunaatuula obutuuzi nga tunakitugenda kukola Nebo tunaganda muzungu ya tayina kyagenda kukulya kubanga amayinti obuyinza ye buli kaseera abera ne interest ajja gwagenda naye omuzungu alinga wa taxi gwatudde mu ndata kwetaaga yagala oli ajja sola mu ndata for 30 minutes nenga gwatudde omu obudde bukuleka mukama wa kulinzi nenga tudde mu taxi agenda gwafumanza no kuwanza no gagali mu nakuma nyoko kola kimuno mu vamu na bala bajja kuja kubanga ye interest ye jayagala ai interest zaze mu kuyita buyisi so sigwatudde mu ndata kati gwa ayagala obuyinza wekolemu omulimu ng'obudde bukyali omuzungu ajja kusanga tolina muzungu tana kyagenda kukolera gwe ne bono ngati kati wami Museveni saazi omuzungu yagenda osoka ku mmeza bannange twali twabalinda dda mutukolere kintu neka tana kyasobola ku era muyise n'agenda katambaga don't put your trust in those people power belongs to you and you can change Uganda anytime anywhere. More people will follow you because they have interest in Africa. But when you keep quiet, that you wait for them to do that work for you, a big no, musituke, tana chagenda bayamba. Nicho chibabu ulia musituke. Yayagala nnyo ebintu ebyononese yenajja n'ayingira mu bintu byononese. Naye munda mugenda kozesa diplomacy.
mbabuuza kati Abafrika bali ne Russia ne batula n'abasubiza ensiri gwe baga webale nnyo China ne bayita ne batula bonna ne bagamba webale nnyo nona abayise bonna batutengala twatwala muntu w'omu Afrika wale uliddewo nti Asian countries baziyise mu kitundu bwe zigenza mu seminar mu conference. Have you ever heard that those big nations that have invited all Asian countries together for a conference? Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is simple mathematics. Have you ever heard? What do they call Asian countries? Kubanga bamanyi nefe tuganya okutegeera ne bana Uganda muganya okutegeera. Kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakumanyi bajja kusosola olwo kotegeere. Bana Uganda musituke. Temulinda muzungu. Muzungu ajja tusanga. Omuzungu ajja tusanga, omuzungu alinga nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkubuulira. Omuzungu nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja. Nkiddamu banda Uganda musituke muddiza obuyinza bwammwe. Bwe mutasituke temusuubira nti bagenda bayambako. Muzungu nswere wali ekiwunya wejja. Gwe salafene ng'oli wano ng'oli kale kalugamba oli mu katale ko salafene. Enswere yinza n'okuveeruzira ku beach nejja mpaka katwe mwawino enonya ffene w'omusalidde wego bayita omuzungu. Naye batamusaze tejja kujja. Omuzungu nsora ewali ekiwunya wejja kati mumutudde muli comfortable tewali kiwunya agenda bayamba ki? Era agenda gamba oli ayagala ofira mu ntebe kikyotuwa nti akatinze amafuta gonna nga bawadde. Gorodi ekala moja muje musime mwagala genda kowe muje mugende ko ngubite wano musimeze ngida bo abasirikare ne protection mugende mwagala ki nzinde kibawa kubanga we have nothing to provide or to table. Just kuwa buli China so kubanga asigala mbuyinza Museveni bakimanyi nti yakata million euro musanvu across East Africa. But they have nothing to do to him. Kubanga is providing what they want. For us, we lack what to provide, and we don't even promise them that we are going to do this. Take it. Mabulidde omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja ne bwe banga osalide fere mu wino esobola okuveeruzira ng'ejjeno nyakawo ka fere kyembagambye musituke ennaku musajja akyaliyo nyingi nnyo zakyaliyo naye obukyalizo gimalayo bannaye mukaba 13 mpeera manyi mugenda Saudi mugenda Qatar kula mpira gwa sagwa gwa France ne Morocco mukaba 10 era njagaliza Africa buli kimu kitem bulungi tujja sekano na corona olungi mweraba.